Maaso toyingire mu byabufumbire binaddakaawo kasooka embuuze ku bantu baffe abatulaba balaba bukedde kabbinkano ate nno munsanyusa kuba buli gye mpita ne gw'osuubira oba takutegedde oba teweeyanjudde oba takoze ti ogenda kulanga agamba nti mwebale ebyo tubalaba ndabawa gendo yetumalira emboozi ngaga nti atulaba kabbinkano kitegeeza nti puroguramu eno mujagala nnyo ate abamu babuuza nti muba temunneebaka nakati emala kuggwa netwebaka so ekyokwebaka abantu ndowooza abamu bagenda babikendeeza bagala okumanya biki ebigenda mu ggwanga kujjako njagala nga ntandika okwebaza abantu b'Emmengo ne bwe mulaba ntaddeko galubindi zino gyensiibye Mengo Hospital ebyo ntegedde nti wali na university ey'abadentist basomereyo bwakuula amannyo naate n'abakola ku maaso center of excellence eyo njagala okubeebaza waliwo eddwaliro mwogenda n'ovaayo ng'onyize naye ogenda okuva Emmengo ng'otoolokose bakulabirira bulungi bakubuuzaako eryo ne bannyinaze abengeye mbatumidde nnyo ndowooza oluwulira nti kasulina oli olaga nti nze nakubula awo nga tutegeera kituufu so omukwano nagwo njagala kubwebaza naye ate era nekiwanda nange yafunye akabiga ako ate omuntu yasoose kunkubira nanga nti oli mulamu nemwati ndi mulamu tolina mutawaana nti sina mutawaana tobadde mu accidenti ebaddemu kiwanda nanga nti kasi nagiwulira naye omu yalabye emmotoka efaanana eyange oza nalowooza nti bakonyaganye nekiwanda oba kyonemugaa nti ndi mulamu naye kamunoonye ku kiwanda oliro oluvannyuma nenkubira ku kiwanda nanga nti mudwaliro nvaayo naye baŋŋambye enzira eyenkeera so twagala okumusaasira kasita obulamu bwasigadde ekikulu yabadde agenda wa Father Kalagala webadde njogerako okujaguza buyambi ate ndowooza yabadde alina wafuutuka awalala enkiiko ezo ezikubwa ku wiikendi so tumusaasira naye n'abalala bangi nnyo abavudde mu nsi eŋŋanda zammwe abagudde ku aksidenti abali mu kubonaabona ne babulooka abatunda amataka waliwo gwe nasanze nga maziga gamuyitamu mu Buganda wano tulina ekintu kyetweyigiriza ti abatabani baffe abatalina mirimu batuula ku kyalo nga batunda amataka babulooka buli kakoona osangawo abatudde awo mujja kuleeta obuzibu mu nsi mulowooza nti mukola sente naye mujja kutuleetera obuzibu sasa okula mukama wange omulala gwe naye mwamulabidde obwenyi bwe muganda waffe mukulu ate nno musaasira kubanga ekifo ekyo mwatudde muganda waffe mwatera okutuula ate bagamba obukyasiba buziba mawulire si malungi eri tokyewuunya kubanga bwe nata owa national legal advisor wa DP wabuta Nalukoola yabukwata so byetugatta ne Nalukoola bingi kubanga tuli mu ssomero so tokyewuunya Samuel Muyizi mulindwa munnamateeka wa NUP ate era memba yeteekateeka kuvuganya ku kifo kya Nnyendo Mukungwe mu Masaka mu Masaka era nja kukakatiriza kyayogedde yatutambulireyo nga tunoonya obululu mu Nnyendo Mukungwe nkukakasa nti abantu balaba akabbinkano oba oli awo omuntu yandirowoozezza nti saawa zino abantu bandibadde beebase naye nkakasa kati neyeebisse bwati ekikunta makyebisse bw'alaba TV eri mu ruumu ye omulala akutte akakunta ali awo mu ntebe alaba TV akabbinkano kalabibwa nnyo era muganda wange Nalukoola kyekimu puroguramu gye bagamba nga tutambula mu kawempe ndi awo no pulida ffe tumulaba ensonga azisunsuwa bulungi ku kabbinkano so kalina kikagatta ku ggwanga kitegeeza puroguramu ya nsonga kikiwala ky'abantu bagiwuliza nange ensanyuse nnyo nate okubeera nti nno nzize olwaleero singa substitute naye original kuba muganda wange Honorable Nalukoola mu byaffe mba senior mu byobufuzi ne mu byamateeka naye kaakati ate senior wange kuba nsooseeyo mu parliament era gwe looyawe nze looyawe kuva dda si kutandika kati
ffe tubadde ba leading lawyers be nze ne Muhammad Babazi ne bannaffe ba George Musi ne Luganda n'abalala tubadde law firms nga 9 ezibadde zikutte ku nsonga eno. Naye nga ensonga zino tuziruddemu era nga gye tunagenda mu maaso eyo nti nze omwera abali mu nsonga ezifaananako bwe ziti nga gwokyazza bw'ati aziremu mu kooti. So tuziruddemu tuzinamu experience. Mbadde era nsuubira tebagenda tuleetako obudde bwonna mukulu David Kabanda aŋŋambye akyali mubende eri Kasambya yabadde avuga kubirira gye tumusabira atuuke bulungi ne muganda waffe Henry Kasacca omu ku batandisi ba iPod atumanyi bulungi naye yali candidate. Benawulira ebintu bino ebyoku mu Kawempe kano kenyini yali candidate wa Democratic Party mukalwako kireeza ne muludde naye Kasacca tubadde naye ku university tubadde naye naliko chairman wa UID Makerere nga Kasacca tuweereza naye kati tubadde mu Democratic Party era Democratic Party kumpi ffe twatandikawe ensonga za iPod eyo so Kasacca ensonga zajja okwogerako sobola nozisunfula nga tonatukukuwa kati mukulu Muyizi bwe nalaba ttiimu eyayungulwa ku musango gwa Nalukoola nga ti lino ejje limaze naye bwe biti biwedde wetuukidde wano nga basazizaamu kulonda bwa Nalukoola nga Nalukoola takyali mubaka wa Parliament ow'e Kawempe North nga kulonda kuyina okuddibwamu. Kyendaba ekiri eno tumenya ennyo ffe bannayuganda abalaba n'abawuliriza kwenzivunula y'ensalawo eno etegeeza ki ku muntu omuwagizi natali muwagizi wa Nalukoola? Bwe tunayogera amateeka kituufu abapuliida bo bakoze ogwabwe manyi emisango gy'ebyobufuzi bino nsonga z'abantu emisango gy'ebyobufuzi kubanga okulonda is a subset. Emisango gy'ebyobufuzi giba misango gy'abantu violating because byonna ebyobufuzi tubikola in the interest of the people. Kati bwesanga matanga eno ebyokulonda egwa mu byobufuzi abantu babadde balaba ebigenda mu maaso abaaliyo ku polling station bakimanyi nti ddala kituufu Nambi teyafuna mukisa gulonda kaluluke oba yagufuna. Abaali ku polling station ekazo bagamba tikituufu Nalukoola yakuba campaign oba teyakuba campaign kwe bali ne kuno kuba byonna tubimanyi tebyaliyo naye kirala mu kooti abajulizi bajja yo kooti neerabanga ebakkiriza bannamateeka ekizibu kye tulina nti ensala yonna nga bwejja ogiwa ekitiibwa bwe buzibu bwe tulina nti ogiwa ekitiibwa naye ate tebatugaana giwakanya. Kati kye tuliko wano nsobola kukoma kugiwakanya nakulaga nsobi ezaakoleddwa kooti ezizitwala mu kooti ejulirwamu naye okurespectinga kooti kinkakatako nga munnamateeka kuba nanyini kiggwa naye sigaana ate okuwebula ekiggwa tekikoma kuffe bapuliida n'omulamuzi bw'akola ensonga ezewunyisa bannayuganda naye abali mu kuwebula kiggwa. So eno ensonga yonna gyeggwera oba tusazeewo ffe abali mu nsonga z'amateeka munnayuganda atulamula atya? Munnayuganda alamule nti nno Nalukoola okuwangula akalulu k'e Kawempe yakawangula lwakuba nti yayogera ekigambo people power ekazangola amaanyi g'abantu ng'omulamuzi bw'asazeewo ekyo kiddayo gye bali tekyetaagisa kooti yokka. Ekirala nti munnakawempe munnayuganda akkirize nti obubokisi obwasambibwa nga basambibwa era abaaliwo polling station ezo bamanyi ababusamba nti kati mu Uganda osobola okujja n'okyankalanya okulonda ate n'okifunamu gwe kyokoze n'okola violence ate n'omuganyulwamu. Ebyo si byaffe bannamateeka bya bannakawempe bannayuganda ate ebintu ensonga zino zaali ku TV nti bw'olaba abakuumaddembe abaaliwo bw'otunja twatonya videos ezo
nolaba abakuumaddembe abaliwo naye engeri gye bakwatamu ensonga eno nga bano bazze ku box balinga be bataalumba balinga abaali protected kanogamba bano abafaanana bwe bati ddala baali bannalukoola osobole okusazaamu akalulu kanalukoola nti no wazeewo okukyankalanya akalulu kiki gyekiraga kitegeeza mwami Serugo omuntu agenda enkya kujja akyankalanye polling stations nga 6 asambe ebintu enkya tuddemu okulonda eringa ye decision okitomulize tutuulize kino oli bwe yakyankalanya okulonda kiva mu kulonda okwo oli akukyankalanyiza kiba kinyigiriza nalukoola nebyayogerwa byonna byetwalaba wano ebyomukuva mu kalulu ako nga biraga ebikyamu byali bingi kati omulamuzi wabisinzirako n'agamba nti ebikyamu ebyo byayisaamu gwe nalukoola kati olwekyo gwe product y'ebikyamu ebyali mu kulonda n'olwekyo akalulu ako kaddibwemu tufuneyo ekituufu osobola omuwakanya omuwakanyiza ekisooka fe bannamateeka tugamba nti asazizzaamu ensalawo za kooti ensukkulumu nti nali omu ku bapuliida ekisooka natandikira mu musango gwa Dr. Kizza Besigye gwasembayo presidential election petition awo nali nkyali Elito Junior naye ku mwanjo gwennyini mu liida era nali ne Mohamed Mbabazi mu musango gwa Right Honorable Mama Mbabazi muogo ogwa Right Honorable Mama Mbabazi oluvannyuma era nali second lead counsel wabala oyo owokubiri nali ne Honorable Segona mugwa musango gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP kati byonna ebyagenda mu maaso naddala mu giri ejaggwa abisazizaamu ogwa Dr. Kizza Besigye n'ogwa Mama Mbabazi tewali nsonga ebadde empya musango guno buli nsonga gye baleese ennambi gye yaleese mu kooti ebadde ejulirwa gye tuyita president bwe twagenda ku nsonga eyo nga tukaayana ku ngeri electoral commission gye yalangiriramu obululu nga wali obululu obutazze mu gwa Right Honorable Mama Mbabazi kubanga saidi eri yali NRM fe twali opposition abaali ku Right Honorable Mama Mbabazi ebiseera ebyo yasalawo nti NRM yawangula akalulu ako newankubadde waliwo obululu bungi mitwalo n'emitwalo obwali tebunnabakola ki kuba ascertained kaakati ku luno tubadde ku saidi ndala nti twawangulwa ku saidi eyali ereeta ensonga eyo nga fe kitugamba nti wowe obululu tebunnaba kuggwayo toyina buyinza ng'electoral commission erangirira muwanguzi ne tusingibwa ne Mama Mbabazi nga tuli mu Supreme Court nga ndi ne Mohamed Mbabazi era gwe mbadde naye mugwa nalukoola kati ne tuleeta ensonga zennyini ze baatusingirako nga tuwakanya kati NRM okuba nti ezireese nga tugamba mwazireeta mu Supreme Court negamba kisoboka mu mateeka kati ne tuzeeyambisa nti oli mwatusinga kakati era tuzeeyambise okusinga kuba waliwo president ya Supreme Court ono omulamuzi awakanyizza ensala eyo n'ekisinga byonna bwe tuddayo ate mu musango gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye mwe baleeta substantial effect era ensonga eyo bwe yajja kooti yagamba nti kiraga nti obulu bwonna omuntu obuzito bw'obululu obwasaziddwamu obutaabaliddwa nti bw'obugeraageranya bwandiggyewo omuwanguzi kati mu ekyo mwe twaleeta theories nti abantu bwe baba bazze kooti bwe yaleeta nti baba balonze 50% bwe buzito naye ngaaliwo ensala endala ezalinga zigamba nti obuzito bwabo bonna abakola ki abeewandiisa okulonda tetuyinza kugamba nti balonzi kubanga tugamba beewandiisa okulonda abali mu lukalala kuba olukalala luno lubaamu ebintu bingi olukalala lubaamu abantu abafudde olukalala lubaamu abantu abagenda ku kyeyo olukalala lubaamu abalwadde olukalala lubaamu abantu bangi so argument yaffe yabadde egamba ti polling stations zino 14 n'otunuulira magini ya 8 mu 8 wakati wa Honorable Nalukoola ne Nambi
ne bwe percentage y'abalonda yali 14%, turnout yali low. Tewali ngeri ki Nambi gy'ogamba nti nno nti 100% omutwalo gumu mu kakaaga gwe gwagusinziirwako gamba nti abantu ogumu kakaaga abo be balemesebwa ebyakolebwa era abo bandiggyewo okuwangula kwa Honorable Nalukoola nga ffe tugamba nti inakwa 14% eya ogumu kakaaga. Omulamuzi kyatakkiriziganyizaamu naffe n'agamba nti abantu gumu kakaaga bonna abali mu polling stations ezo eddembe lyabwe ery'okulonda lyabagibwako. Naye era kyenkugambye wali nga tutandika nti munnamawulire yakwata the Honorable Nambi ng'alonda n'oli yali ku polling station eyo ng'alaba Honorable Nambi alonda, oyinza okugamba nti yagibwako eddembe. Ekyo kiba kyakutaputa disenfranchisement, kyetegeeza byebimu ku bitwala mu Court of Appeal nti kyebagamba okugibwako eddembe ly'okulonda kitandikirawo era kikomawa. So embeera nga bweri kati mukulu muyezi kyekidda ku Nalukoola enkya Parliament yetuula addayo kutula mu Parliament? Yes, the Honorable Nalukoola akisigala ali mu Parliament paka nga kooti ensukulumu mu nsonga za election petitions emisango gino emaze okusalawo kubanga waliwo kituyita automatic stay nti kati ono asazizaamu kulonda kwe netamujje mu Parliament. Okay. Kasita mu nnaku 7 tuteekayo notice of appeal nga tulaga nti tugenda kujulira gye tumaze okuteekayo olwaleero. Mu nnaku 7 endala netuteekayo gye tuyita memorandum of appeal. Kuba kati wano tuteekayo notice of appeal ne tuteekayo ne request ya letter requesting record of proceedings. Ti record eyo mwe tusinziire netugamba nti mu kusinziira by'osaze ne biri mu record eno oli mukyamu wano ne wano ne wano. Ezo z'ensonga zetwala mu kooti ejulirwamu. Kati awo kooti ejulirwamu awo netandika okuwuliriza mata eno. Eyina obudde obwessalira mwina okuwuliriza omusango guno? Of course tesobola kususa myezi 6 nga kooti ejulirwamu. Emyezi 6 mateeka egy'okulonderamu? Egy'okuba nti ewuliriza but ordinarily nga wano omulamuzi yatugambye nina nnaku 3 okulirizaamu omusango guno. So discretion ya kooti eyo ejulirwamu kubanga bw'ogenda mu kooti ejulirwamu ebintu oba obifunzizza. Naye kyenkulaga nti bwe tugenda ku timeline ze tulina okufollowinga oyinza okusanga kizibu nnyo nga tuzigoberedde okubeera nti nno ogw'omusanvu osobola obutagusukka nga process yonna mu mbeera ya bulijjo. Kubeera kankugireyo tubadde mu election petitions ndoze zisukka n'ekikumi abamu ku ffe bw'obala zonna eza local government za member parliament bokka tubadde muziwera 7 n'okusoba 8 local government. Then tewabangawo mu history ya election petitions nze gye mmanyi ebbanga lye mbadde mu practice eno okumala emyaka 19 tewali election petition yali epapeeziddwa ng'eno. Lwaki ngamba nti sinakwanguwa ku papa nti ensonga ezimu ze tugenda okutwala mu kooti ejulirwamu ngenda kuwaako bano netulondera namu n'amannya nti bw'oba osabye 30 ngenda kuwa amannya singa olwo yatugamba mulondeemu 10 kyandibadde kirala. Naye ekyo yakyeyambisa kugamba nti tulina budde buwuliriza 30 njagala mu nnaku 3 tukole ku bantu 10. Kati ate mu abo bwe yatugaana
okuwakanya obujulizi bwabwe mwasimbudde bagamba nti bano obujulizi bwabano temwabuwakanya ng'ate be bagamba nti Honorable Nalukoola yakuba kampeyini ku polling day ku kifo ekyokulonda. Kati ezo ensonga ezimu zetugenda okutwala mu Court of Appeal tulabe nti ezisalawo. Ekyantawaanya kiri kimu ekya timing ogambye obudde buyinza okuba tebukyamala kati bwe twogera tulina okulonda mu mwezi gwokubiri mu mwaka ogujja mu January okuva kati okutuuka awo gy'emyezi 6 oba 7 emyezi 6 giva mu gwa 7 tubanga tuli mu January kati kyekitegeeza kyonna omuntu kyalina okumanya nti bino byonna bitwogerako ne Court of Appeal kati kubanga yesembayo mu mateeka Supreme Court tukyagendayo kooti ensukulumu mu nsonga z'emisango gino gy'ebyokulonda ye Court of Appeal. Kati kitegeeza byonna birina okuggwa nga 14 katugeze January terunaba kutuuka bw'obanga wakuddamu okulonda e Kawempe. Ekizibuzibu kisoboka kubanga bwe nkubuulidde nange kinayisuubira nti kisoboka okukola petition mu bbanga lye tukoleddemu Nalukoola buli lunaku nti n'olwaleero omulamuzi twavaayo ku Lwakusatu sikirabangako kuba nange nina obulamuzi Serugga kubanga nze mulamuzi wa Valuation Court eya Kampala ate buli lunaku nkola ne wano wenvudde mu office kwanvudde ku City Hall badde ndi mukola rulings nze engeri gye mmanyimu omulimu gw'okukola ruling eri reasoned ng'otunulidde mu mpaaba n'otunula mu bujulizi n'otunula n'emisango egyasalibwa edda sikirabangako nti omulamuzi asobola okukola mu nnaku 2 ez'okukola ne bwe ziba nnaku 3 okuva lwe twavaayo ku Lwokusatu n'oba nti pages eziwera 15,000 bw'otunuulira omusango gwe twa highlighting ogwa Dr. Kizza Besigye ogwa Maama Mbabazi n'emirala n'oba ng'ogiyisemu so saagala kugamba nti kiyinza obutasoboka kyengezaako kulaga waliwo ebintu byentandise okulaba ebitasoboka naye nga bisoboka ndowooza manyi twatandise okudiscussinga AI by the way mu conference y'abannamateeka emu tutandise kudiscussinga okukozesa artificial intelligence sinza kwakana oba oli awo omulamuzi yakozeseza artificial intelligence obanga robot zezikola emirimu naye tewali kujjako nga toyebaka nga tolya nga togendako oba kweyamba whatever the case ng'oli ku musango gwo gwokka wekisoboka obanga muli emitwe ena naye omulamuzi ali omu mu musango guno so ngezaako kujjirayo nti oba oli awo kisoboka ne July nga tannatuuka ne tulaba nga buli kimu bakipapizza ne bakikola mu June naye ekigendererwa kiba ki fe kyetugamba mu mateeka nti justice hurried is justice miscarried ti buli bw'opapira mu nsonga enkulu ng'ezo both justice delayed is justice denied bw'olwisaawo ennyo obwenkanya mu mateeka tebubaawo naye ate era bw'opapiriza era justice eba miscarried toyinza kutuukiriza ng'opapiriza mu byamateeka toyinza okusala bulungi kati ebyo byonna ngezaako kulaga byetutwala mu kooti ensukulumu misango gy'ebyokulonda naye nayo bw'eba epapiriza kuddamu kiri tuyinza okulaba June nga byonna biwedde era mu July oba okyasobola okulonda kuba bakyaliyo emyezi 6 ng'okulonda tekunnaba kutuuka kuba etteeka ligamba Electoral Commission tesobola kutegeka kulonda kwonna kujja oba kupya ng'abulayo emyezi 6 okutuuka kalulu naye kati mu July kangeze nga 10 bweba buli kimu kiwedde eba erina ennaku 6 kitegeeza wakati wa July ne September esobola okuganizinga akalulu akalala kasita zibeera nga emyezi 6 okutegeka emyezi 6 gyegibulayo gisukka emyezi 6 egibulayo okuva January tulina okulonda akalulu akaddako basobola okuganizinga okulonda okupya naye netukyetegereza mu mbeera ya bulijjo kiba kizibu n'ekizibu kyekirimu nakyo kankinnyonnyole ntekitegeeza nti bweba tebategese kulonda nti
nti tewaba musango nti ate n'ekirala nti bagusala kitegeeza omusango gusobola okusalibwa oba mu July nga weddeko oba August ne bagamba nti Kawempe tewali member wa parliament kati kitegeeza nti basobola okugusala nga tukyasobola kuddamu kulonda ne kitegeeza nti abantu b'e Kawempe tebagenda kubeera na mubaka kati ekyo kyokka so nze bwe ntunula ndaba mu saagala kiyita kifiiriza nti kaakati abali mu kkooti bagamba abantu b'e Kawempe ne bataabe na member wa parliament kasita baba nga aliyo bamuggyeeyo kati kyendaba mu mateeka bwe mba ntunulidde amateeka nga bwe gatambula nga bwe gatulambika ebyo bye tulina okwetegereza nti abantu b'e Kawempe abatabadde na mukiise nga Honorable Segirinya omugenzi kuba naye yali client wange musango ebyokulonda gwe nakuliko ne bino byonna ebbanga lyonna lye twali naye mu kkooti teyasobola kukiikirira abantu b'e Kawempe nga kaakati nalukola wetubadde naye mu kkooti n'ennaku entono z'alina ebbanga lino lyonna tulimaze mu kkooti tosobola kubeera mu kkooti nosobola kukiikirira abantu bo kati bwe yavaawo n'alwala lwafuluma kkooti bwe tuti Honorable Segirinya ebyokulonda n'ayingira ate n'ayingira omusango gwaki ate oguli criminal n'atakiikirira abantu be ate bwe yava n'alwala kakitegeeza abantu b'e Kawempe bayinza okwesanga bwe twatambudde we tuti nga bali condemned obutaba na mubaka taamu eno yonna kati kyekifaananyi ekigazi neyanziza onziriddemu ki ekyonziriddemu ekyo awo ng'omaliriza kiraze ensonga nyingi nnyo ku mulunzi w'e Kawempe bwe kikwatako nina meseji nyize nakafuna naye kaninde kukozesoma nzooke nfune mukulu Sebunya oyo ng'ogyeko bino byakola ebya gavumenti naye yali omu ku product y'ebintu bino ebyamateeka ebya kkooti n'olwekyo naye engeri gyabibyonamu ebbanga eddene wadde alinga munnamawulire mu byamawulire ebbanga lyali ddumu naye n'ebyamateeka abitegeera bulungi n'engeri gyebikwata ku bantu ensonga eno eri ku Nalukoola gye tutalowooza ffe nze nga munnamawulire wa bulijjo gye salowooza tejja kutuuka wano emaze netuuka wano ng'eyise mu mateeka golowooza egenda kugwerawa mukulu kanso mwizi oza agezezzaako okuwa oludda lwe olw'amateeka ate nga ludda lwe twakati senga twafunye omukisa nambi n'abeera wano oza bandibadde bawanyisiganya bigambo era nagaye kantuule wano sikubanga nambi atuula wano ne bakwatagana obaka bule era mugeyi munnange ate mugeyi munnange era twabeerangako ku radio ffenna so kyandibadde kirungi kalule oba nambi nga bali wano kubatera okugamba nti yotasula togererayo nnyo bita omusango saagubaddemu nagugoberedde katono ate ne mu kulonda naye natataganyizibwamu waliwo naye omulwadde neŋŋenda ebweru naleka bakoze nomination nga Nalukoola akoze nomination era eyalimu ebizibu bingi era nagenda ngamba kalulu kano olaba katandise bwe kati semanje kanaggwera ate betagala bwoba wali obaddeko mu kalulu toyagala kuwulirayo kamogo konna katabula kalulu naddala nga ffe olina okugendako buli kyalo olina okugenda mu buli muluka olina buli gombolola kugamba toyagala kuwulirayo kintu kyonna so bwe kali katandika tekatandika bulungi era sigino teyali nnungi naye nakomawo ngenkera bakolaki balonda olunaku olw'okuwummula naye nadda n'ekirowoozo nti kanozagenda kuba kutotaganyizibwa ekyomukisa omubi era tuba tutudde mu ofiisi zetutuulamu amawulire negajja nti obululu babusambye kyebokisi gyebabaze we bazisambye ebiki
yani tulowooza nti ndowooza n'okubala obululu kuno kunaadireyingamu n'okulangirira kwa bokisi 14 mu constituency ntono bweti ndeetera otambula mu kawempe naye kawempe nyinza omutambulira dakiika 3 nga mwetuluddemu omulundi bwenti nomumalako ati kiki ekyo era muganda wange tubali twogera naye wano era lumu namubuuza ekibuuzo nga tuli ku puroguramu wano kiwaina Lukola weefudde spokesperson wa kooti buli lwemumala ekooti nemukola press conference bala ekooti nemukola press conference ekooti muwuliriza byeyogera muwuliriza bebababuuza bebabasoya in fact ku nsonga bbiri ensonga eyasinga okunkwatako yali ya kampeyini nebajogera nti Nalukola yakola kampeyini muki ku polling day nate saawuliriza nnyo defense ngamba kati leero era bagamba bukyasiba buzibu Lawrence bwankubire tiwaye kabbinkano yoboga n'etteeka lyetugenda okuteesaako eryaleese iPod yes nensomamu naye zibadde ziweranga faki mbadde mu ddwaliro mmengeera nindaba message kino kituufu ebiwanyi bya Uganda ekiwanyi kya Uganda kizi ngenza okusomerera nga ngenza okulaba wonnanga buli wenkwata wonna musango gwe kakati mukulu muyizi agambye nti yabadde mu misango mu kisanja kino 100 no si kisanja practice entire practice oyise misango nga 10 kosi nkakasa oludde mu field day electoral petitions yes nange nali sibitegeera naye bwe nakiyitamu ne mmanya bino ebintu byetaaga okubanga buli kantu muntu kaleeta bwati okatematema n'okafiirako tokkiriza kukavaako nga temukamatizza kubanga nga bwe tubeera mu nsi muno tosobola kwewala kusobya katugambe mu bulamu bw'ensi bwe twegeraganya ku nzikiriza zaffe you cannot be innocent without sin kati era bano era bwagambye nti ate kanso ate era amala n'akola n'obulamuzi bw'omatiza omulamuzi kyotadde ku likodi kyagenderako era nze nali mmanyi tibagenda kuloopa oba naira twali wano nga twogera kyakalulu kagenze bubi musambaganye mukubaganye kekalulu ketwagala kale mugende mu kooti ekooti etusalirewo violence emwogereko eyogere ku kuyingira ku polling stations manyi waliwo ekintu kyenne ennaku zino mubululufu ababuludde waliwo abantu bebayingira mu polling stations nze najja abantu bange mu polling stations nga 6 mu kaluka ekya Dondo South nga Bobi Wine ajja abantu bayingira mu polling station ne bakubagana ne ba agent ebiri Uganda wana sana kwesabira fakti bengamba abantu twesabire musabe eki ogambye otya abantu bayingira mu polling station ne bajja nga balina ekintu kyonna kye baagala okwemulugunyaako agenti baffe ne bakubaganira omu ng'olina kujjawo bantu obutafa kati ogenza okumaliza nogaa twesabire tulina okwesabira lwa nsonga eno interface ogamba nti obululu ffenna emikono gyaffe gibaamu mubeeramu abalonzi baffe nabo tulina okubasaba bwe kuba kulonda lume kubeera lutalo kuba kati kasita mukola olutalo byebyo bye tujjamu saidi zonna sigambye nti abanupu babikola ngambye nti abalonzi saidi zonna bakola ebintu ebyo abalonzi balina n'okubiibiita ennyo n'okuwaga n'okwekanga nga ogambye nti mugenda mutya people power our power biki oli ku polling station our power biki ne bakuba enduulu kumbe mubakuba enduulu
bonna si babo. Nze ebyo ebintu nabirigera mu makooti muno n'amakooti era bwe gasala ng'omuntu yasimba bawaholo oba yakola kyeruweera eyo era abantu ne bawuniikirira twalekeraawo okubikola. yate leader opposition leader opposition yawangula akalulu k'ebutambala oli yagalwa batusabanga amataala amasanyizo mangi tegaali common nga basaba amataala giyimbe nange nagigulako. omukulu yali bamuyitanga linnya kikulukunyu n'akwata ettaala n'agibawa akalulu akaleetaani by election. akati bano abakulu mu makooti gaabwe teri kyogamba nti tekikuwangusa musango. sitima yagisayo kikulukunyu okutuuka wano yeera buli kati yabivaamu yakoowa yaddayo naddayo eyali akola obulungi n'akola ki. waliwo abakusaba ne ssente ku kalulu poli ozze okulonda mukulu baako kyogamba yo tetuli bubi tusiibye wano omusana gutuwakya olunaku lwonna batakudde ku bulago n'okenyetererwa n'ogabayo gaba 200 oba mutwalo nebiziba 15 omugezigezi nga ajja akugoberera yakwata ekyo kyateeka mu kooti kyekikuwanguza omusango. kakati zinali simanyi ti ne mu kooti mubeeramu ebibalo era natandika kubiraba mu kooti notandisa okubala substantiality obuzito quantitative test ne qualitative. kakati era nayiga okugamba abaana bange oba oyagala kubala oyano okusoma kuno okubala kwemusuula tokusuula tosuula kubala qualitative test. kakati singa batekawo ebipimo biki bono bwandimusudde tebwandimusudde bano kakati ku musango gwa Nalukoola nga ne Nalukoola yennyini namugamba nti wayi buli twala omusango n'okola press conference ye yennyini yakasukanga obujulizi mu press conference ezo tumukubye ne tumusuula ku ttaka. kakati ne jaaja akulaba nabo balaba TV ng'alaba onyooma alaba okola otya mutima gwange neneeraliikiriramu era mukulu Nalukoola namugamba ekigambo nti wayi lwaki kuba ne bwe tuba tulaba bulabula TV omuntu wa bulijjo alaba TV ne babeera mu Amerika eyo bantu baga nti bino biri mu kooti tujja kubyogerako nnyo katulinde kukole ki gugwe kuba omusango tosobola kugusala kujjaho nga bamaze kugusala. so mukadde wange akkirize nti ekizibu kyaguddewo. ekirungi agambye nti osaamu ekitiibwa omulamuzi ekyokwanguyiriza ekyoba obutanguwa bulijjo tusaba kwanguwa. nze waliwo nalwabira nemmala omwaka gumu n'ekitundu wabweru musiku papa. kakati era nanyiga paka linaga ti owaayi sinze nsala omusango lwaki tokakkana njira olima kasooliwo era nenjira nga ndima kasooli wange nenyinga nga ndima kasooli. so ekooti oluusi twemulugunya wakati ogamba ku papa kwanguyiriza ate nga kufuuka tusaba oluusi naddala nga gwe bajjayo osaba nti singa omusango guno gumala emyezi 3 ne bagusala kuba obujulizi mbulina. so byonna byakuyiga ekyomukisa omulungi oba omubi akalulu katuuse kayakujja wano mwegeyamu nga mugamba nti bwe banaagusala emyezi 6 nga gutuuse ate essalira nga ligamba nti myezi 6 electoral commission eba tekyakoze okujja ngomera abakusaze ne bagamba nti ebyasalibwawo kasita kooti ejulirwamu enekkirizaganya nene yasaze bwekiba myezi 6 n'okulonda awo kuba tekuliyo akalulu nga nti lotuuka. so tumanya nti awo kati kawempe ijja kulinda kulonderera kuki kuli okwa
okuli jeno ngeri ebitundu ebirala bibadde birinda infact kuba LC5 bo tebalina nonateeka bo kasita ovaayo electoral commission nega nti tulina na ssente zirondesa deputy akola abo balina MP talina deputy kakati MP ekayaliko mubiri mbebaza nnyo mukoze bulungi mwogedde ku musango mu ngeri ennyambye nga munnamawulire nembamu nga ndikirira naye kakati kangende ku muntu wa bulijjo ssente y'omwe w'omusolo mwakamala kukuba akalulu kati ebintu ebikwasa omubaka wa paalamenti tuli abadde abyogera gavumenti obusente temuli mu byobufuzi kale nemuwa emmotoka n'ebirala byonna kati mumala okusala bwe muti ate muddemu okulonda bwe muddamu okulonda omupya bwajja oba omukadde najja ng'era mubiddamu weebityo kiri bweru wa byamateeka kuba kati amateeka tosagamba tetujja kusala kubanga temugenda kuddamu ate ssente no purpose simanyi bakisaamu mu bulamuzi kyosala tekirina kuba in vain. Mu bulamuzi otumya purpose wankiga ekigendererwa ekinaava mu kyosaze tosobola naddala mu zino ensonga za public. Omanye ensonga za governance engeri gy'ozikwatamu si yemu n'ensonga z'ebyobusuubuzi kuba buli kyokola oba olina kikola ku lw'abantu kati bweweerabira abantu then oba tokoze kituufu nti kobe mulamuzi olamula byolamula ku lw'abantu so si kituufu kugamba nti amateeka otunula butunuzi mu kitabo waliwo gye tuyita purpose decision gyenkola esavinga purpose ki kubanga okutaawulula ensonga ezo kuba kukugira nti abantu baleme kukola bintu bino mu kulonda naye era otunuulira n'eyo 50 cents kyekyo lwaki kikkirizibwa era kiyinza okwewuunyisa musango gw'ebyokulonda singa tewabaawo press briefings. Ekigendererwa kyakyo bwe tubeera mu election petitions ne bwoguwaaba ne bwoyagala ogujjayo batokyasobola gujjayo. Ekigendererwa ky' election petition nti kasita owaaba nti waabaddeyo ebitaatambudde bulungi tosobola keera nkya n'ogamba nti mbivuddemu nti ngujjeeyo ate kubeera application ku lwayo kooti n'ogimatiza ensonga lwaki gusaana kuveeyo. Kyekyo lwaki bwe tuba tuwoza petition zino era kitukakatako kubanga ensonga si za mu kisenge gye tuli. Kyekyo lwaki gy'emisango gyokka kooti gyekkirizaamu essimu zonna kamera zonna okwawuka ku misango emirala nga wadde olaba omuntu abadde abeera gy'ali ne mu nnimiro ye ng'alina essimu eno n'afollowinga omusango gwa Nalukoola. Ekigendererwa ki ziri ensonga za public era okubabuulira buli siteepu eddako kati era kaŋŋende ne ku kino kyennyini ekyokuba ekya ssente n'ekirala. Democracy of course ali expensive. Omusango ogwo teguli ku Nalukoola yekka. Nja kubuulira naffe kituzibuwalidde okusalawo n'ekibiina kuba ensonga ekibiina kya National Unity Platform kibadde kirina okutuula mu nsonga eno. Ssaabawandiisi wa NUP SG Lewis Lubongoya as an administrator bonna gye babadde eggulu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne leader wa opposition atwala Nalukoola babadde balina okuyingira akafubo naffe balooya mu kibiina ne munnange George Musi tulabe kiki ekikola amakulu mu mateeka. Wabaddewo nsonga bbiri omuntu z'alina okumanya. Ekisooka Honorable Nalukoola ne NUP akaluke kawempe ekewulira nti bwe tuddayo enkya era akaluke kawempe tukawangula naye notuna tukawangula obuwagizi gye buli era abamu badde balowooza nti wabaawo bino ebyokugamba wabaawo ebyokugamba nti ate kooti eyinza otutwaliriza ate netwesanganga obudde butuuse obwokuba nga tokyasobola kulonda. The idea is fenganzi bwe tubeera mu nsonga z'ebyokulonda n'ez'ebyobufuzi nze mba situnuulira Honorable Nalukoola nze orientation yange nga lawyer ali mu by'ebyobufuzi ntunuulira ggwanga
n'ekintu kyendimu kigattako kiku democracy n'eggwanga gye tugenda mu maaso. Era position yaffe ebamu ebadde superior ku ndowooza Nalukoola, kuba yabadde agamba nti ne bwe muzizaayo mu kalulu kye musalawo kyonna nkikkiriza. Ekizibu kibadde kimu, abantu baffe tuddeyo babakube emiggo, because tekaali kangu, abantu bakyawenyera kaakati, bakyanyiga biwundu, abantu bazza mu kalulu akafaana bwe katyo. Ekirala kibadde kisinga okuba ekikulu nti ensalawo y'omulamuzi eno gye tutakkiririzaamu ffe nga bannamateeka nze ennumo gireka ku likodi utagiwakanya, kuba bwe sigiwakanya nga bwe nkubulidde mu mateeka eryo liba lifuuse etteeka. Ate ffe tujuliza misango gyasalibwa. Ndikitegeeza high court bw'eba esazeewo ensonga eyo mu bukyamu bwayo, omusango ogenda kweyambisibwa mu kooti eyo ne mu kooti eza wansi. Ndikitegeeza mba nzikiriza etteeka ekyamu, mba nzikiriza ensala enkyamu ejongoludde n'ensala za kooti ensukkulumu okusigala ku bitabo by'amateeka. Kati kitegeeza it is our responsibility okutereeza amateeka. Kyekiwa kyetunuulira Nalukoola kuba mu palamenti oba nedda. N'ekirala kyekiwa kyetukikomya ku bantu b'e Kawempe bw'oyogeddeko, tukitunuulira ne jaketi ne lensi ezisingawo. Kyekyo lwaki tusazeewo nti tugende tujulire tujungulule ensala eno. Naye nekiri ekyokuddayo mu kalulu tuyinza okulaba nga tutambula awo n'ogamba nti naye nedda tutambula bulungi. So ensonga z'ebyobufuzi ozeetegereza bw'otyo, awo ozitegeera nti lwaki mwakoze kino ekya ssente kyoleese, eky'emmotoka kyoleese. Democracy oba tutunuulidde emmotoka eyo ya muntu omu, oba ogamba nti ensonga eno enkyamu kankanzire ne ku sayidi y'abali kati bwe mbanga akulonda kwabadde ku kyamu, kati ate sisobola nange kugaana kugenda kukola petition olw'okuba ngamba nti bwe nkola petition eyo kigenda kucyankala, kigenda kubeera nga expensive ku bannayuganda. Kasunsaasira mbadde ntudde mu ludda oliko Nalukoola, nembalamu nti bwe ngenda mu petition mu appeal oyinza okwongerayo emyezi emirala 2 bwe gimala giwera 2 n'ekitundu ne balyoka basalawo n'okuddamu akalulu kuba tekujja kubeerawo, kiba giyingidde emyezi egikka wansi w'omukaaga mu kulonda okunaabeerawo. Nga ndaba bwe baba basaze leero ne tugamba kale basaze tuddemu tulonde, okulonda kuba kwa mangu okusinga okudda ku petition. Engejja beetoolooza nnyo, naye mpozi engeri gyonyonyoddemu eyo ey'okusiimula oli mukuŋŋamba kati kankuwe president enkyamu kankuwe president lwansonga nti Nalukoola era ye bwennyini bw'agambye y'amaanyi agambye nti akiwulira era tuddeyo olakati gwe mu ndowoozayo bakusaliriza. Precisely. Era oyagala kujja bintu kuli ku likodi kati kuli ku president eteekeddwawo oyagala kugijja ku likodi. Naye Nalukoola yengala nti amaanyi gange ngeewulira tuddeyo. Nalukoola alimu ebiti bibiri. Nalukoola munnamateeka era nga nze atunuulira ensonga mu lensi eno, era ye nga tanaba nagenda yatugambirawo instruction yange mujulire lwaki tujulidde emirundi mu musango guno gwennyini tugezezaako kujulira emirundi 2 ensonga mu wakati musango gwennyini ze kennyini nze nateekayo okujulira kasita baagaana obujulizi okuggwaayo netugamba n'agamba 10 bokka nga yabatulondedde mu mateeka. Oba olina okusaba omulamuzi oyo olukusa olujulira oba n'ogenda mu kooti ejulirwamu ng'agaanye okuwa olukusa olwo. Ekizibu ekimu kye tubadde tulina nti okuva ku lunaku olwasooka omulamuzi adde atufuga kye bayita sipiidi nga b'ennaku zino bwe boogera, ng'era olaba tugenda kutomera ekino ekyokugamba nti nno omusango gulimu nga bw'ayogedde nti tewali kulonda kutabaamu bizibu na bikyamu. Kyekiwaki omulamuzi alina okutunuulya ebikyamu ebyo
n'agamba nti byandisazisizaamu okulonda sitteeka nti buli kikyamu kyova olamuvaamu substantial effect mubaamu n'okuweeyinga naye kaakati omulamuzi ono ekizibu kye twali tulina bw'otakola kunoonyereza emisango gy'ebyokulonda bagiyita inquiry nti omulamuzi alina okukola gye bayita inquiry eba investigation kuba kunoonyereza omulamuzi ayinza n'okulondobayo obujulizi bwe mutaleese ayinza n'obagamba nti ensonga zino zentunuddemu kooti erinayo omujulizi ali special oba expert bwebaziba numbers era kooti zibikola nega nti kampita omujulizi eno kuba kunoonyereza tekikoma kummwe naye kati gwe munoonyerezi ki gwebagamba nti twagala abajulizi bano 20 bajje tubanoonyerezeeko n'ogamba nti obujulizi bwabo si bwetaaga kubunoonyerezaako zensonga ezimu zetulowooza nti tosobola zireka bulesi era nenalukoola kyekyo yali alowooza nti ngegitambuddemu newankwadde ngenda eri ngenda bisabira naye mbaweereddewo instructions newa temumpuliriza temuwuliziganya nange mujulire naye tekitujjaako discussion eyo gyetubaddemu egamba nti okujulira n'okudda mu kalulu n'agamba kyemunsalirawo era rekodi ye eri bweti nti kyemunsalirawo kubanga nze ndi mu kibiina ate mwe bannamateeka kati siri bunnamateeka kati ndi client mugatte obwongo bwammwe bannamateeka n'ekibiina kyange ultimately mwe muvudde decision era saabawandiisi w'ekibiina yagambye decision yaffe ng'ekibiina tujulire kati baali babiri abaali bawaabiddwa okujjako nze kyenjagala ono oba sikutanya naye okuluzisitinga okutakikola nga munnamateeka aludde mu misango gino okuteeka omulamuzi kuninga angagamba nti yayina either bias kikkirizibwa kikkirizibwa era abantu yatukoze kino yatukoze kiri positive criticism mu bulamuzi kyesobola kwe kuvuma omulamuzi kwe kumugamba nti ki kugambye sivoola sisobola kuvoola tekisikirizibwa nga munnamateeka nyenzikirizibwa kubanga nekitwala mu kujulira kwe kumukwata ensobi nzikiriza omukwata ensobi nti wakoze wano ensobi era betu bwe tubiwandiika nti wakola ensobi okoze ensobi bwoti era twagala kooti ejulirwamu etereze ensobi gyokoze eki kyokoze infact fe kituyambako ffe ng'abamawulire omusango bwe gumala okusalibwa osobola byogera byonna byogedde bwe banamala okuteekayo apiiru tujja kuddamu tusirike era n'okusirika okwo abantu tebakutegeera okusirika kubeeramu waliwo substance ekinyusi nti bagenze wali ne bagamba nti non compliance evudde ku kibalo ky'obululu bweti kati gwe nojja wano ne mutandika okubaganya nti weweera kakaaga nti kati otaddewo topic nti bwekuba nti abalonzi gumu mu kakaaga mu lukaaga mu register beebo bwolina okutunuulira nga gwe munnamateeka oba otunuulire 14% awo wogenze mu wayingirizamu ekibuzo mbadde mbuuza abaawaabirwa musango guno bali babiri nenalukoola kati electoral commission gugisinze nenalukoola negumusinga kusinza ku kyebagambye nebagamba wadde gubasinze bonna tewajja kusasula sente zonna buli omu asasule sente ze kati mwe mugenda kuliyirirwa bwe mugenda mu apiiru electoral mission nga tegenze mu apiiru eyamwe bestanding mu mateeka gamwe bembuuza yes kati bwewetegereza omusango kituufu waliwo electoral commission nga yevunaanyizibwa ku nsonga kooti gyesazeewo ku butebenkevu n'ebiralingi naye ate mu mataazi zino electoral commission is called a necessary party nti ng'omutegesi mu mbeera yonna ne bw'oyogera ne bw'ogamba bugambye nti ono yagulirira omulonzi kuolaba electoral commission ekyo eyinza okuba nga ekiri bbali but as a necessary party olina okumuwaabira naye principle mu matters nga zino abeera oyo candidate era kyova olaba ensonga zonna noli zaabanga awaabidde electoral commission musango w'abagasse mwenna
mulina obuvunanyizibwa obuziddamu. Lwaki? Ensonga z'amateeka, za ntaputa y'amateeka. Era nzikirizibwa okugamba nti electoral commission bwetaddamu kwongerayo kulonda enkeera nti kukyankalanye leero muddemu okulonda luli, kiri mu mateeka oba nedda? Ekyo nsobola okiddamu electoral commission oba weeri oba teriiwo. Era manyi gy'okisimbuliza nti wakuba electoral commission yeegambye nti yo eyinza obutajulira. Kati kiringa ekigaa nti bwe batejulidde kirina bwe kikendeeza apiiri yaffe oba tuba naffe tulina kyetuluuzinze, tusobola okwetengerera era ne tuwangula ku nsonga eyo, ku nsonga ezo ebbiri. Kuba akubulidde ensonga emu ya kibalo. Mu mateeka otunuulira bonna abali mu register okutunuulira nti nno kyandibadde kikyusa akalulu, oba otunuulira abasuubirwa nti bandironze era n'osuubira nti bandibadde balonda Nambi bonna. Kubanga waliwo omusango omulala gwenzijukirako nga mbadde wera nkola mawulire wano era ku Bukedde TV. Twalina omusango gw'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Yajja mu by election. Naye by election eyo yazaalibwa okulonda okwaliwo okwa Kantinti. Kantinti tegwamusinga. Electoral Commission gwagisinga nga yateeka bubi. Yo teyaddamu kujulira. Omusango ne guddibwa okulonda ne kuddibwamu. Era awo we waazaalibwa principal wa NUP we yavaawo mu budde obwo. Era baatukuba nnyo emiggo kuzaalibwa. Emiggo gyatukubwa nnyo. Ngani abakubi? Ate omukubi w'emiggo tomumanyi. Tumanya akubi w'emiggo. We mbadde nzija ekirowoozo ekyo abagizi b'NRM ate baakubwa nnyo n'okukkirawo. Katuki bakuba mu kalulu ako nga be banafu ate nga bebali buyinza. Naye Sserugga gw'okimanyi obululu buno nga bwe nganti Katonda twesabire. Oluusi akatabangula n'okatabangula nga gw'oli candidate tosobola kumutegeera, tosobola kumumanya. Ku luno twali tumumanyi. Okitegedde? So nze ndowooza nti akantu kano sinakeerabira kwebuulirira. The Honorable Nambi era ekimu kye tunenya omulamuzi ekikirizibwa yennyini yeemulugunya. Kyekyo lwaki mu mateeka ekimu era ekimu kye tunenya omulamuzi kyajjeewo okuva ku Supreme Court, Court of Appeal ne High Court, abalamuzi abaluddewo okusinga ye bakugamba ntosobola kulaba ebyo nti oli ali mu campaigning nga wano, okiwulira nti oli ali mu kugulirira kwolwo, nti ate wano waliwo kitatambudde bulungi, n'otakiroopa. Olina obuvunaanyizibwa ggwe okwemulugunya eri Electoral Commission nti ensonga eyo ebaddewo, oba kugenda ku poliisi nti waliwo wano asambye obuki obubokisi nowa report ku poliisi. Mu mateeka tolinda kumala kulangirira mulala ate gwe n'olyoka olowooza okuddamu okukola ki? Kati ekyo tekikkirizibwa. Kyekyo lwaki mu musango gwo ojuliza ebyo nti era nakola kino ne kino. Naye kino kyawukako nti Nambi eyawaaba yagamba nti ekyamulemesa okuwangula beebo abajja ne batabangula okulonda kwe, ate era yasongamu abo abali mu buyinza. Kuba yali kiriya kyali kwemu ku TV wano. Era nga yennyamira n'akongratulatinga ne mu kkooti abadde akitugamba, n'akongratulatinga n'ayozaayoza The Honorable Nalukoola. Kati ekwekuba enkyukire okwo mu mateeka emisango gye tubaddemu tukitunuulira. Abaakubye enkyukira ekyo tekyali ku likodi. Kyeneebuuza twakiyita mu course examination. Nkyabuuza nekigenda ku likodi kyakukuba nkyukira alaze nti obululu bwe bwafuna ekizibu. Naffe bannayuganda ffenna abalaba Bukedde TV, abalaba Nalukoola ku puroguramu kwakwabeera kuno twakiraba nti obululu bwalimu obuzibu, bwalimu obutabanguko. Awo wali obuzibu mwalimu bakandidate bameka? Balinga kati bakandidate 10. Toyinza gwegamba Nambi nti obululu bwange bwakola ki? Bwayonoonebwa. Kyenkugambye nti emisango emirala nti ensonga eyo ekwatiddwa Supreme Court, Court of Appeal si mpya. Nti gwe tosobola kugamba
ekisooka kooti kyegamba kikino tewali kulonda kutabaamu birumira. Ekyo kooti zikyogeddeko nti tewali kalulu kayinza kuba tabaamu birumira. Ne bwe mubaamu ebirumira olina okutunula ebirumira ebyo bye bireetedde Nalukoola okuwangula, oba ebirumira ebyo bye bireetedde Nambi ebiremeseza Nambi okuwangula. Kaakati kyekyo lwaki ffe okunyonyola kwaffe kwabadde nti 14% be balonda mu Kawempe yonna. Bweba 14% yalonda tewaliiwo magic ebadde ejja kuleeta kezibeere 50% nti awo wokka mu 14 be bandironze. Ne kati omulamuzi yatunulidde 100%. Kaakati nga 100% eyo yonna agitadde ku Nambi, tagigabanyiza nga Nalukoola tafunye kalulu k'obwo ku 70% ye yali afuna nga tafunyeewo kalulu awo, bakasacca munnanga addayina okujjaano tafunyeewo kalulu. Ekyo kye tugamba nti ekyo tulinze court of appeal ng'egye naakola ki gyenakisala nti mu misango gino kye nayigamu oba mukiyita mutya simanyi biparaligo nti waliwo ekintu omulamuzi kyasimbako amannyo naye n'amala n'ayongerezaako n'obulala kino ekyokampeininga ku kalulu ekyo nkifa nga kiri meja naye n'asalirako n'ebirala simanyi ekyo kankiddemu. Kituufu misango gy'ebyokulonda n'olukumi olumu bwe ruti tubirabye nga olunusu 10 n'ebitaano n'ekikumi eziba ssente ekikumi kisazisaamu kubanga waliwo ebyo bye bagamba nti kasita kizuulibwa nti omuntu wamuwa nusu 10 ng'okimuwadde lwakuba genda onnonde era omuntu oyo nga mulonzi nusu 5 sente zitandikirwako zonna sazaamu akalulu. Kaakati ffe bye twogera ku ekyo ekyokugamba okampeininga ekisooka olina okukakasa kooti nti ono mulonzi nti enekoolwo yalonda era agambye kooti nti nasikirizibwa okulonda olw'ekikumi kuba oli yaŋŋamba. Naye kaakati mu kooti watoleese register kuba ogambye nti byali destroyed olw'akavuvuŋŋano n'ebirala. Bw'oba toleese bujulizi kati nkulaga nti ebyo kati byebiri byenkugamba nti olina beetuwa oli musango wakati obujulizi busunsula bwentyo naye nkulaga bye twayogedde nti kati gwe watolaze bujulizi nti wagenda na maaso n'okulonda nekiwa advantage ono yawangula then oba tokyayisobola bireeta mu maaso ga kooti naddala nga tewakiwaaba na ku poliisi tewakiwa. So byonna bye twogera tulowooza nti nno kino ekikoleddwa ffe nga ffe n'engeri ekikoleddwamu kigenda kutiisa bangi abagenda okukola ki okwesimbawo. Ye message esinga okuba ennene kyekiri ekinyusi nti omuntu osobola okujja era bagenda bikola beyambisa omusango guno nga tetujulidde ajja asamba obubokisi abugwire nga bwayogedde nga bwe twafuna n'abalala kati abampuliriza abandi abakuti ebitundu ebimu birimu okumenya obubokisi nga omuntu amenyayo boxes 2 oba emu batwalanga amabokisi ku district process olino wemulugunya oli n'atwala ebokisi poliisi bagenda okukya ku makya ng'oli agimenya ajjako bujasiiba bamuyizi ne basituka nga balooya ebokisi bagimenya bagimu oba tebaggyemu ye kasita baba bakutudde tubyogedde mukulu kibinge ebyokwewuunya bino ebyokulonda bino tobyewuunya kubanga nze ndaba fe abatula mu puroguramu eno ababeerawo bulijjo nga tewalowooza nti ngenda kuzomwezi bwe ziti ku lwaleero tuba twogera ku Nalukoola kati ng'agiddwayo mu palamenti kubanga n'engeri gyagenda mu palamenti bwe yagendayo nga nayayisa emigwa mingi nnyo n'atuuka gyatuuse. Wiki kyolaba ekiri mu kino kyolengera mu maaso mu ggwanga lino kakati yetulaga abantu ba bulijjo kigambo jakiyita solo searching twetaaga kusala entotto kwefumiitiriza okweka omutima n'okusala entotto ffe nnyini abantu ba Uganda sijagamba nti kitundu kino ba kitundu kiri kuba kati naffe abeena alimu enkya
eri abaddamu okulonda nga bazzeemu emirundi egi ebiri. Tulina okwekubiriza demokrasi ono gye tumukoppa, tetumukoppako buwayi, tetumukoppako buwayi nti anoonya akalulu ate yakasasulira ate yeekubira enduulu. Fe abalonzi tukola bye twagala, kampeyini ebanga lutalo, abalala ne bavaamu n'embale. Mukulu muyizi wano mulabaga nti ngenda Mukungwe naye nyendo Mukungwe oba nyendo Mukungwe n'obwongo bwe tebunnajjamu kirowoozo nti ono oyita mu kalulu kano akembiranya akajja yeguvuganya naye bamutadde biki kugamba nti bw'oba osalawo okugenda mu byobulunzi ogamba ono bakuumako ku poliisi tewetaaga kugenda mu lutalo. So ffe nnyini abannayuganda tulina okwekubiriza tusanitizing bakuta sanitize tulongoose enneeyisa yaffe, enkola yaffe eyo. Nze ate kano akaseera kambadde nebweru kugamba ebyobufuzi ebyakabbinkano nabirirala nga lwaki, why do we risk, lwaki tugenda ebuziba netujjayo nokugamba nti abantu bajja kufa, why should I die nga ngenze kulonda kano, lwaki bamenya okugulu? So tulina okwekubiriza nga bannayuganda enjuyi zonna. Infact juzi nalaba mukuziika nga ne referali naye atabuse aliyanga ali naye mukaki mukalulu nga nti wano bandibadde batusabira notusabira naye kati nabo omuki okubuguma ebbugumu sibbi naye ebbugumu ery'ensonga erikyetaaga kutuuka bantu kwekuba kubanga ate electoral commission emanyi kyekaanako nti abantu tebalonda. So ebbugumu kubanga ebyobufuzi bisalawo buli kimu. Abantu ate tujja kakaba kake kulonda baba abantu tebalonda ekirwadde kyabakubiriza bajjemu. Mumpereza message nyingi kansomeko ezimu. Ono agambye anamusiza n'ababaza mwenna okubeerawo ye David Kiwawu n'agamba nti ebyobufuzi birimu kusanyusa abo abatuma abakulembeze abatumibwa. Mwami Makolo Kavuma, nze Haji Makolo Kavuma, naye nze de wano nalabirawo nti omulamuzi oyo tajja kuba mwekanyi. Ogaana otya abawawabirwa okusoya abajulizi baabwe nga on top of that omusango gulina ennaku 30. NRM mukkirize bannansi kibasalawo mubalekerawo twekakaatikako Pulezidenti Bobi Wine yongera okulabisa institutions za gavumenti. Muwulirize issue ya institutions. Yes, nze gyenseemu sijja kugenda mu kiri kya institutions zino engeri gye zikolamu ensonga. Ono agambye abe muweesi munaye Karoli Seruga Matovu nfunyemu okutya nti naawe bw'onaawangula emityana onaafuna ekibonerezo nga Nalukoola ate oba ddi simanyi kankusabe ebinaabaawo nze ndowooza awo wava obuzibu bakulembeze bannaffe obutakkiriza nti bawanguddwa. Naye bategeezako ekigambo ekimu, ffe tuba twesibe mu byobukulembeze tulaba ingredients zonna ziri misango n'ogamba naye ki ennyo kankireke n'otawaaba naye abalala tusiga tukyawaaba. Seruga weebale kukubiriza bulungi puroguramu eyo nga bateesa bawangana ekitiibwa. Nabo tubeebaze basajja beewadde ekitiibwa kubanga abantu kizibu nnyo okujja mu puroguramu eno ku lutimbe luno gagadde ne beewa ekitiibwa kibeewadde. Hajirwalira essugu buyikwe mbuliza kansoli nti ku lw'okwewala etteeka liri ery'emyezi 6 lwaki tebakkiriza ekisaliddwawo kuba era bakuwangula. Kinamubuuzizza
simanyi nakiddamu mu maaso awo Kyabangi chairman Ssebasolo bali kuweereza nze Kyabangi enegomba bw'oba tulina ssente nga biliyoni emu bwe bukadde 10 okubeera MP ate LC5 nga tulina bukadde 5 egomba tojja omusajja aguze ba delegates 25 buli omu emitwalo 10 okumulonda nga ssentebe w'ekibiina kya NRM era namulopye ewa Tango Doi Kaninde Justice kusabira Kyabangi obiyitemu ebyo kati ku level ya kibiina kyokka kati oyo sente kwa batajja zifuna sente that is an issue tesasula wa chairman kandi bafa kitiibwa kati Bukenya ssentebe wa Democratic Front mu Kawempe North Honorable Lukola ng'alabye ekifo kumita myaganya gy'engalo Honorable Mpuuga abayise enkya okulangira DF yoyo gwadde ogamba ogenda okuvuganya DFDA byawandiise byensomyeko gwadde oyogerako ngendo mukungu eyowo kato matofu webukoma nsimbi loya muyizi mbuulira substantiality test mu Gwanna Lukoola n'ejja General Museveni mu kulonda yefaana etya bwetaba mpamvu ayinza ogiolunaku luwanvu mwamisa Lugamba nkulamusizza akalulu kaalimu abasecurity bangi abo basamba obokisi obwobululu lwaki bo tebakwatibwa abakubanga abantu emiggo mu campaign lwaki bo tebavunaanibwa waggulu w'ebyo n'ebivuddeko n'ebyavako butabanko byonna n'ebikolwako ye bya Lugaba Muhammad weewa bigalo ate naye Simitiyana wa bigalo odozo w'e Kampala. Let's all agree that that is democracy. We remember Bobi Wine became MP through court issues. Daniel Lubega ow'Ebusiro the democracy watu bagamba on a president wa Media Callers Association Katwere Burhan niye okudibuuda ssente y'omwe w'omusolonga ng'ekisusse kati olwo okulonda kwaki nga n'emyezi giweddeyo baatugambye nti democracy bwafaana bw'atyo expensive. Nze kirabira Issa Mawejje Kasana Luweero Kiwogozi Nsamba Bukedde etuteerewo puroguramu esomesa ku by'okulonda tumanye ebyetaagisa n'ebiteetaagisa ababukedde bakuulidde Henry Baguma mwebale ebiteeso ebyo nze nga omuntu ndaba akalulu ka box mu Uganda tekakyasoboka bassebo nze njagala akalulu ka layini sobozesa abalonzi n'abantu ba bulijjo nabo balabe ani asinga layini nga bwe yeetooloola neyeetoola ekifo kyonna namanyi nti akuwangudde baloyaza ab'opposition emisango bagiwoleza mu mawulire wano ewaffe ekiboga mu 1998 akalulu kasazibwamu ne kaddibwamu emirundi 2 omuluka gw'entunda mu kibuga tegwalonda era tebaweebwa obululu bwe baddamu okubbibwa mu bifo ebyo ebitaalonda mwe muliwo okusavuwaza baffe batusaasire ena bagamba munakyalo omwami Lugabe bali kutuweereza nze Mabira Moses Serunkuuma owa informal sector NUP Mukono municipality fe abali mu kalulu twewuunya nnyo ekikolwa ekikoleddwa omulamuzi ono era kitulaze nti abalamuzi baawano basobola tukola kyonna tulina okubeerinda amaliriza atya akalumu mu luka gw'ekyebando Nambi Farida yawangulwa wonna naye katubalinde tunaabalaga ekinaava mu kulonda kokunaabaayo kyeneebuuza Umaru Babu wano Emengo Kampala mukulu Sserugaba bali kuweereza ababaka tebakiikirira bantu ababalonda wala bakiikirira abakulu ba bibiina mwe bava bw'obuuza ababaka abawakkanya n'abakkiriza mu mateeka agayisiddwa ani yadda mu balonzi okubebuuzaako gwani abuuziza byonna ebyo asinzidde Entebbe aba NUP bagenda Kavule gye bajja ebiragiro ab'NRM bagenda Ntebbe ne bajjayo ebyokusalawo omulonzi ani amusalirawo nga bali ne mu bibiina tebasazeewo
muganga Godfrey Werweza Kajansi wadde kooti zino sizikkirizaamu naye ate n'abadde sizisuubira kusala bwe zityo. Kanso nsaba tugende mu kooti ensukkulumu wadde nga we tudda mu kalulu tujja kuddamu okuwangula. Nalukoola oye abadde ku message eza bulijjo tebadde ku SMS ngenda baddamu ngenda kudda kugibikula zibadde SMS tezibadde WhatsApp kati zino ziri ku WhatsApp. Christian najjuka we balopeza message nkisomye naye mpanvu lwaki looya alowooza nti ye mutuufu era nti omulamuzi mukyamu Kazibe Moses yakubuuziza ekibuuzo ekyo. Ono agamba indeed my Kawempe as a division is like being casted. Okay. Honorable Seruga Jambo Bayinuli Mulimu omukyala yayagala omwana asalwe mu Bayibuli gye badewamba yazira omwana wasalwe mu bobi ofuna ebifi. Nsaba nze Kiwanuka Ebwambo ndabira mutabani wange Sebunya mutumidde nnyo era mwebaza byonna byakola. Ebwambo naye batumidde. Seruga nkulamusiza ebyo bitegeeza system volongoto. Bebamanyi bebanaalaba ebiranda tunabirinda. Kiwanuka wa basi webale message Dani Luswa Kiwanuka wane nakuwadde Seruga mpagira nnyo Nalukoola okujulira era ensonga bwaleka ensala eyo gyolaba nga mbi bwagireka kurikoliza kooti kibeera kibi nnyo. Nze Dani Luswa Kiwanuka wano enakuwadde webale message gisomye era ngifunye. Mwami Sebunya oyize lwaki bakola press conferences buli lutuula lwa kooti mu musango ogwo so singa babadde olowooza nti bagezi so singa wabadde olowooza nti boogezi ba kooti emanyi lwaki bakola press conference ne batabira boogezi ba kooti. Kanso muyizi webale kusomesa eggwanga genda maaso Serunjagi asinzidde Mengo. Njala kumaliza message zino wabale kuweereza Seruga nsima eyawangula yali Nambi nga Nalukoola yeyawa singa eyawangula yali Nambi nga Nalukoola yeyawaaba singa omusaa guno tegwaliwuliddwa omulundi gumu ne gugwa gwali badde singa bano Nambi yali alangiriddwa bano bawaabira speed yandibadde batendereza agamba speed yandibadde yemu singa Nalukoola yawangula kyabadde yandigambye nti kooti yayanguye kitegeera oba singa yawangulwa yandigambye nti bayanguyiriza Abbe Muyombya yaweereza message eyo mulala aweereza message ani Mukalazi Namirembe sebo naffe tubaako nnyo ku kabbinkano. Ekirala twebalizeko Honorable Kasule Sebunya olw'okusiima obuweereza bwa Mengo bwa Sipiito ku maaso ge era katujja kulabira ddala bulungi nnyo mu linnya lya Yesu. Mina Mityana nkulamusizza nze Muyomba Robert nzaalwa y'emisigi Mityana naye tusuubira eggwanga lino gye tulaga buli omu alaba ekigenda mu maaso. Simanyi oba akiraba. Mukulu Seruga weebale kuweereza nze Luwugge Musa oludda ndi mu Gine Conakry. Mbuuza nti okulonda kwe Kawempe bwe kunaddibwamu kunaaba kwaba kandidate babiri bokka oba n'abala bonna bajja kuba baddembe okwetaba mu kidde mu bufuuzi. Ekyo kyangu baddamu okulonda buli ayagala yenna buli alina ebisaanyizo asobola okwesimbawo. Muzeeyi Kafeera Gonza nange kansubire nti Yugo Busoga College mweri aleka yoyo webale okukola n'okupakasa ono ye Muzeeyi Kafeera Gonzaga ekabowa ku nsalawo ya kooti tubadde tukisuubira naye bingi bikyajja. Mwebale kutuweereza katweteeke tunaabiraba ebinajja. Munsaasire bannange meseji z'abantu munsaasire ziswala zimalako zonna. Ono Musinzi Teo agambe weebale program naye naawe ombuzeeko nnyo nja kulabika. Matovu baganda bange nze bino sibitegedde byonna sibitegedde naye bwe bityo bitunuulire
nga bwe bifaanana. Maliriza nono Kalumba Alfusa Lwaimani ekikya kibikwe mbaagala nnyo naye Katonda ali ku saidi ya NUP. Bakulu tuwumbewumbe program Mukulu Ssebunya mwogedde ebintu byonna twaze n'emiramwa ebiri ogumu ngulese gugaanyi ugendebwako gubadde gwa ssente eziweebwa ebibiina zigasa oba tezigasa banakyuka aba NUP ne bakkirizaamu netujja kiraba ekyo obuseruga sali ekitebe bakansu bafuuka basuubuzi berabi betereze bulungi mu mulimu bya mirimu gyammwe nammwe temwagala misango kuvaawo ndowooza tukire mwebale nnyo mukama wange muddamu ebyo tubukoza tuogala kubeebaza naddala ababeerawo okuwulira byetwogera sife tusingawo amagezi naye byetuba tuwaddeyo byetuba nga bwalabye omulamwa gwakyukidde wano nga tutuuse twabadde ku mulamwa mulala kakati ekifaananyi ekigazi nze ndowooza nti omuntu wa bulijjo kino ekya kampeyini y'ekawempe ffenna kyatukuba ekyukwe be balonda n'abalonzi kifaananyi kirungi tulina okwetereeza ekifaananyi ekigazi tulina okwetereeza mu byobululu tukola bubi nnyo buli kasonga konna akayingira ekkooti kasobola okugisa mu kkooti mu bululu oba kandideete okalimu oba tokaliimu so tulina okuba abeegendereza netuyiga bakuba kati teri ssomero lisomesa naddala mu misango gyonna egisaliddwa bamuyizi bano gye bayitamu kino kikugisaayo kino kikugisaayo bingi era ng'omukubi omu bwagambye nti senga mukulu muyizi kanso bwe babadde basalidde nga yawangudde wadde banguyiriza wadde agamba nti ensonga tezabadde za muzinzi wadde ensonga tezakutte ku violence ate abantu gwe basinga okulaba abantu basinga kulaba violence abantu basinga okulaba byebalaba ate si byebakozeki byebasinziddeko so ate yandibadde atendereza butendereza ki mulamuzi so tulina ffenna electoral commission bakandidate n'abalonzi ffenna tulina okwekuba mu kifuba gyetulaga si wangu olwolabanga abantu batandisa okwekuba effuba bwe bagamba nti wano sethouse wano gitwala mu kalulu kano tutalina na kalulu ebintu ebyo tulina okubyejjamu bwe tuba tugambye kalulu nga tukkiririza mu bululu tukole bululu teri ludda lwandibadde lusanyukira kulaba nti bano bamenyeka amagulu bano batambula bakola baki ffenna tulina okwekubiriza okuva mu violence ate nga yasinga okulabika mu kalulu kano naye lwakuba teyo teyasaliddwa akati n'ensonga ezasaliddwako n'ensonga endala abantu gye batagala kwogerako yensimbi mu bululu nze ndowooza yesinga n'okuweereza abantu ebikya naye nga tetebagyogera abalondebwa balina ebisabo basuubira babijjawa babireete babiteeke mu balonzi soka webuuzi yesimbyeko mutendera gwa kibiina kyebereza primary ya kibiina ki sente ogenda zijjabwa kunya ogenda zibba bubbi era chairman mukwano gwange yagambye nti kasookedde akubaabira ku bwa chairman ndowooza owamuwa transport emitwalo 10 mu myaka gye n'etaano yafuna oba transport emitwalo 5 waliwo ekyaliwo nafuna emitwalo nakati naye kati omuntu agulirira abalonzi buli omu emitwalo 10 namusuza ne mu woteeri ajje bamutike awangule bamuyite nti chairman kati n'enguzi n'ebirala byonna tebijja kuggwawo okujjako nga twejjeemu emize egyo okujjako nga tuyimbako biki biyimbe so kyenva nga tulina okwesabira akasembayo nti abalondebwa naddala ffe bakandidates abaagala okuba kandidate batubbi tufuuse obulwadde eri abalonzi ate nabo ne batufuukirwa obulwadde kuba balaba nti twagala nnyo tetusobola kubaako kyetuleka munno bw'abeera mu kalulu oyagala kumutugga butuzi
so nze ndowooza nti tulina embeera ngeno bweba baddeyo y'omu kooti naye tugitwale nga bweri, tuleme kwesomera balamuzi kuba nabo bantu era ebyatekebwa mu maaso bwe basalawo. So mukulu muyizi ye njamusaba yabiruddemu ajja genda ensonga zaziteeke mu bwino agende ate tewewerera ate banaddako kuba kati nabo temumanyi kye bajja kusalawo. Ebayinza okusigwama nti ensonga zonna tuzirabye naye n'ensonga tetusobola gibuusa maaso kuba ate obululu bujja. Okitegedde nti ensonga ya campaign nga ate bamaze kukulonda kwennyini olunaku olulondewe ate bwe tagifaako ate abalala bajja gikozesa ku kalulu akalijje n'akakola ki akajja. So nga bwagambye nti twagala si kuzikiriza kugamako twagala tutangira ensobi obutakolerwa mu bululu. So tuleke bajjaji bakole kye bakoze ebimu binyiiza naye ate tuvuggyemu ebyokuyiga mu bululu obuddako. Mukutumaliriza mukulu muyizi tandikirako ekyo kyennyini fe kitwawula ku bapulida abalala lwaki olaba feera ffe bamu bwetutunuuliramu ababeera mu nsonga zino mukiruddemu ffe bamu ekisooka bukugu n'ekisinga byonna tetuli bangi abatatya. Ekizibu kyetwogerako kino byonna byempulira wano lwaki omulamuzi mukyamu gwe mutuufu simanya bwekyandibadde gwe eyo tewali blackmail gyengenda kukkiriza kuba nkimanyi ensonga lwaki era ffe bamu ababirimu kwaffe tutatya kubanga ng'oli bwayogedde nti abamu ba lawyers bali mu byabusuubuzi nti lawyer alowoozaamu nti bwe naafuluma wali neŋŋamba nti omulamuzi yali ku test nga the honorable Nalukola kyeyayogera lawyer omulala atya kubanga agamba bwe naddayo musango omulala ogw'ettaka omulamuzi oyo ajja kuba ajja kukola ki tandaba bulungi bwe naddayo mu musango gw'ebyobusuubuzi ajja kunkwatirayo kakati kabeera akanyeebwa okukkiriza ebikyamu ekyetutakkiririzaamu ffe abali mu misango naddala abalwanirizi b'eddembe be tuyita aba human rights lawyers constitutional lawyers bw'okkiriza okwekkiririranya n'otayogera nsobi era ffe tuyambye ekitongole ekiramuzi n'ekiggwa kyaffe obutaweebuulwa kyovula akazi bwe kyeyogedde nti lwaki ggwe mukyamu si ggwe omulamuzi kyenjogerako bannange natandise n'eyo nsonga nti ebintu si byaffe bya bannamateeka nammwe obulamuzi bubeere bwammwe kyankizo kyekibadde ku musango guno ng'emirala gitwala mwaka mulamba myezi 8 myaka 3 guno ne gubeera gwa wiiki 3 wabaawo ekitali kituufu ate mu ekyo wakiŋŋamba kupapiriza mu mateeka nzikirizibwa okubuuza bonna abajulizi 30 gw'omulamuzi onsalirawo otya nti 10 ate n'amanya n'ogansalirawo nga n'abamusandi beetaaze kaakati ebyo byonna kyekyo lwaki era kanzireyo emisango gy'ebyobufuzi gyammwe bwe tunatandika okweggalira mu busenge gye mutalaba ne tutajja kukola press briefings kubabuulira nsonga zino tujja kuba tetugendedde mu nkola ya misango gifaanana bwe giti kuba gyammwe tuba tuwoza ku lwammwe kyetuvudde tunababuulidde bajjukize ne bwewaaba omusango gwe gwe basinze mu kalulu tolina buyinza bukugjayo kuba gwa gufuuse musango gw'abantu. So eyo ensonga ey'okuba nti nno omulamuzi nsobola okusonga olunwe mu kyakoze kasita simuweebuula ng'omuntu n'enjogera ku byakoze twandibadde tugenda mu court of appeal kuba bw'otunuulira empaaba yange mu court of appeal eba esonga mulamuzi wano wadde musobya wano wakoze ekintu nga amateeka gakutte bubi wano wakoze ensobi kumukukwata nsobi kumukwata nsobi kaakati kyekyo lwaki nze omu yagiyise sisitimu bolongoto nze ekinnuma sigenda kukkiriza bulamuzi kukola sisitimu volongoto nze munzikirize nwanyise volongoto oyo kati ffenna bwe tunaabuniranga ebikyamu bijja olw'okuba leero kijja kuba kyange kituufu nyinza obutakyo singa mbadde nawangudde era nandiwagidde kalula ajja ayogere byenjogera bwe baba nga babisazeewo mu ngeri ya volonkoto tulwanirira institution kwetereeza
bwebanga kikulu balowooza manyi gavumenti balowooza ye member of parliament abantu ngeri gyosonga olumwe mu executive engeri gyosonga olumwe mu parliament nti mukoze ensonga gadibengalye yengeri gyolina obuvunaanyizibwa nange bwe nina okusonga mu kooti nti okoze ensonga ate balowooza fugabbi nti liri mu executive yokka nti ne parliament nti mulaba efugabbi ne mu mateeka bw'oba osazeewo mu bukyamu ekituufu tukola bwe tutuvunama ne tugamba yo my lord naye tekiŋŋaana kugamba nti ebadde volongoto ng'amateeka gagamba nti nina obuvunaanyizibwa n'obuyinza obu cross examininga abajulizi bali nsobole okulaga nti bakyamu noŋŋaana sobola gaana kyogerako era n'ekirala kino ekitaavudde bulungi nti ekyogamba waliwo abadde bagamba waki temuddayo ne tubawujja akalulu ekyo era bakizzeemu kyayika tebamatidde bulungi jodda yeeno omukulu gyayogedde akalulu kano tewali muntu anyumirwa akalulu ke Kawempe omuntu bwe yeebaka n'alowooza neyefumitiriza ku kyali e Kawempe gyali Miggo kandidate yennyini yakubibwa okuva lwe yanominatinga yayuzibwa amasaati yalondoolwa emmotoka ye yakoonebwa kandidate yennyini eyaliko kamera abantu tubabuulidde abamu baafa n'okufa abamu bali mu malwaliro paka tebanyiga abamu tagenda kuddamu kubeera na kugulu nga bwe kwali mwamulaba omukuumi wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu olw'okuba omulamuzi akoze engeri gyakozeemu abantu tubazze mu mbeera efaanana bwetyo n'ekirala nja bajjukiza ya twakyogedde nga tuli mu kkooti nti waliwo ewaali obululu 8 ne bufuuka 8 waliwo ewaali obululu nti waliwo 880 ne bufuuka ekizibu kyolina nti gwe tosobola kukola gye bayita cross petition ng'omaze okuwangula naye singa twasunsudde polling stations eziwera ewaali 8 ne bufuuka 8 ewaali 17 ne bufuuka oba 17 ne bufuuka 17 ebyo byonna singa tubijjayo tukulaga nti nno wa akalulu ke Kawempe kalimu ebirumira kati ekiddako naye tekikkirizibwa mu mateeka gwe naawe genda nogaa nawangudde naye akalulu kabadde mu ki kaakati egyo ogamba nti nzize abantu mu kalulu zino substantiality test ziyinza obutagigendamu nga zinyo naye twagikubulidde kikitegeeza nti bweba Honorable Nalukoola yasinga n'obululu wakati we ne yaddako 8 gwe n'obanga owaaba ku bululu kangeze akasanvu awo kooti ekugoberawo egamba nti bwewa abalonzi kasanvu bw'oyogerako tebalina kye bandikyusizza ku bululu mu ngeri y'emu kooti zibadde zigamba nti ne bakataba 8 ne gubanga 1,000 nga kooti ogikakasizza nti bonna ku patani yabaddewo bandironze ggwe nga tokikakasizza nga kakati kooti bwe yasazeewo nti 100% yandironze yonna nga bwe yasazeewo ebyo kati ebyo substantiality test yo mpanvu kyesaagala kubuusa maaso ekya ssente ekintu ekimu ekireese akavuyo mu byokulonda ne mu bukulembeze bw'eggwanga lino be bantu betulaba nga batunda ebyabwe enyumba n'atunda ebibye n'atunda ettaka lye n'atunda ennyumba ye n'atunda buli kamu ng'ali mu kugulira balonzi kati omuntu bw'atyo omusuubira otyo genda asooka kwekubako omufuufu nakuzaawo okusasula mabanja baleme musika ey'ensonga ffenna sayidi yonna gye tulimu kituluma bannaffe babikola mu opposition babikola ne mu gavumenti ey'ensonga bwe taasalibwa eddagala omuntu ajja kuba takiikirira abantu ajja kuba asooka kwetereeza aba musuubuzi mu byobufuzi precisely so ndowooza mukulu Nalukoola kyonna kyasazeewo oli adde agamba ekyentebe n'ekavule kiri mu mateeka tuli mu bibiina bya bufuzi okuba nti kavule esalawo oba ntebe always oba sponsored by a political party nti political party oba yakusponsoringa ekibiina muova kiina omugabo gw'amaanyi nnyo okugayidinga ku kyogenda okukola so
okuba nti Kavule nga bwe nayogedde nti obukulembeze bwatudde mu nsonga y'e Kawempe kyekituufu okukola mu nkola y'ebibiina by'obufuzi, kubanga mu nkola y'ebibiina by'obufuzi mu nsi endala n'ennalukola tabeerawo. Ekibiina ky'obufuzi kyekirondebwa ne kireeta patelist ne kigamba nti patelist yaffe ono yali ku ttoopu, bwe mutuba obululu obungi ono yasaanidde okubeera omukulembeza. So ekyo toyinza kivumirira nti Kavule yesalawo bajjawo feesi z'abantu bateekawo. Yes, so eyo yenkola y'ebibiina by'obufuzi era kiri mu democracy okuba nti Kavule yasazeewo ku nsonga. Kigundu Ivan Joseph we bali kumpereza message RDC ono mukulu Bakachi Ronald message naawe njirabye tukwebaza nnyo banaffe tulina betuggyemu programu eno nambebaza bakambange noga kisalidde mu ntamu tuli wabiri ffekka. Nalukola alina ka message kansindikidde agambye agambye nti naye bannaye bagambe lwagamba nti nakola ensobi mbagambye okuva olunaku olwasooka nti munvunaane baganye okunvunaana ate bayitire eri yagamba nti wemba nina omusango gwe nakola mu kalulu okuva mu sooka naga bannaye bwemba nina omusango munvunaane kakati baganye okunvunaana ate bayite eri abeekwasa abatiziddwa ise muliro era n'agamba nti nno gyali kasitaali akansizza nti kasita gyendi ndi mu kifo ekitukuvu era atusabidde ffenna n'abantu b'e Kawempe n'abasabira n'abatumira nnyo nti temubana kweraliikirira ensonga zijja kutambula bulungi. Elias bwe tutudde wano naffe tuweereze ku dduwanga era kyagambye. Nebaza mwe bakulu bano baze naye mukulu Kabando mpereza message nontegeeza tosobodde kutuuka obadde obawala badde nebyo babaddeko abadde abakasambya naye tukwebaza nti nawe gy'oli mukulu Kasacca sobodde kuwuliza nime nti gy'oli ne mukiikiriddwa bulungi ne bakama bange omukulu Sebunya Kasule Sebunya siboba kukiikirira era sebwera njozayoza abantu okuyita omuggundu guno ogw'ekibiina ogwammwe ogwaffe abayiseemu obulungi abayise abakutte ebifo abawakiso disitulikiti bakulembeze baffe bafunye bawanyisizaamuko mukulu Mayanja kati ye chairman n'abalala mukulu Nkata Mwogezi n'abalala so tubayozayoza mwenna olaba emitera kintu agrovate tugendamu yayiseemu tetujjayo mpapula Juni tunona mpapula wakati wa Juni tugenda kunona empapula era ekibiina kyafumiza roadmap ffenna abagenda okwesimbawo tugenda kunona empapula.